nze nga bwendaba twegatiddwako munnabyabufuzi munnamawulire ate ng'ali mu lwokano lwa 2021 akalu akana kagenda okubeera nga akajibwa kakawuwe naku z'omwezi zigenda kubeera 9 olwa nominations zino kubanga ziwedde so Esther Nakawe yatusanze okulaba namusizaako laba Abadota TV otubuulire n'egyobulidde n'enteekateeka nga bwe zaatambula niwootuuse kati neyanza nnyo neyanzege mukulu Kefas webale kukkiriza kunkyaza olunaku olwaleero nzikiriza mbuuze ku bannayuganda bonna abatula balina gye basinzidde mwebale gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero ate ng'ako ensuso nzikiriza neebaze ku bantu b'e Nakaseke mwebale gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero mwebale kukola abafunye obuzibu tubasaasira abafunye ebirungi twongera beebalizaako Katonda nzikiriza nsaasire ku bantu baffe abafiiriddwa abantu b'embuukiro bafiiriddwa abantu b'ekituntu abantu bo mu kikondo abantu be wabikoko masemuto n'ebitundu bingi bujuubya mufiiriddwa era tubadde mu kuziika twagala Mukama abagumye era abasibe ekinyu n'okusinga ddala abafamire Mukama tubatadde emikono gya Katonda nze Esther Nakawo yababuuzaako nga Kefas Wanyanjudde ndi mukyala munnamawulire ate nga ndi mukyala mukulembeze nzija Nakaseke wali ku Kyawuma MP era ku lunaku olusembe lwa nominations zaali 18 yes na nominatingibwa n'empandiikibwa era ndi candidate mu bujjuvu ngenda kuvuganya nga ndi ku kadi ya Democratic Party akabonero kange nkumbi kati oli ku Democratic Party ndi wa DP ate ndaba nti ebimyufu bisibye ebya kiragala ate omanye weve eno okusinga abasinga twabalabanga nga muli mu People Power kati People Power bwe yeyubula wa nesajja kula nefuuka National Unity Platform tuloza nti nawe gy'oli eyo byajja biti ate People Power ffenna tuli mu People Power ekisinde kyasigalawo ng'ekisinde kya People Power era wadde nga nkutte kadi ya DP kabonero kange nkumbi n'ekisinde nkirimu era Robert Kyagulanyi kuba president gwe tuwagira ffe gwe twasimbako essira tugamba bani aba DP ate basimba essira ku fenga ab'e Nakaseke fenga tiimu Lutamaguzi Samakula tiimu Nakawoya Esther e Nakaseke tuwagira Robert Kyagulanyi Sentamu kuba president yes. Okay. Mulimu bameka mu lwokano lwolimu tuli basatu just kuliko wa independent no NRM naawe wa independent biriwe bya mutabula bya kyenvu bya no mukulu Kefas tonzikiriza kwogerera bataliiwo nzikiriza ne yogerere nza akola ati bomanya independent je yavo manya nti kakati n'enkambi je yafubutuka anyway tujagenda ati independent ofuka independent yaliwo NRM obviously nenga bumanyi nti okulonda ku NRM kwetobekamu emibyo miyitirivu yaliwo NRM n'awangula akamyufu misana tuku ne bakamubako incumbent n'akabba era ensonga lwaki yakomyewo mu kamyufu nga bumanyi nti NRM ebitundu ebisinga abawangulwa be balangirira abawangulwa be balangirirwa ate abawangulwa be balangirirwa kakafu obulina kubanga kateekawo n'akakiiko kabalamuzi 14 batereze ensonga ezo actually otuzibiziza olunaku lwalyo nga waliwo omukyala avudde mu lwokaano olw'okuvuganya ku bubaka obukyalo wa district ey'Essembabule mufaananyi producer anja kubambi muwadde bujjako abadde independent no yabadde azenga independent oluvanyuma ezo results za reconciliation egena maaso mu ggwanga mu kibiina ky'NRM lwaki omanyi lwaki emivuyo gyazze nnyo nga ba independent bagala bajje bavuganye lwaki nti bambi bawangwa ne batalangirwa ensonga lwaki kati NRM eri ku campaign yakola reconciliation bana ba independence baleme kujja at least nsanyuse nnyo ba ampulidde mawulire nti waliwo asabodde okuba nti waliwo ebibala ebivudde mu reconciliation ya NRM Uganda yonna okulaba nti teba independence tebajja kubakkiriza gaana ba independence we bajja bagenda kusaba NRM kubawa ne baruwa eraga nti I was duly nominated by the Electoral Commission to contest for the position of woman member of parliament for Sembabule district under the National Unity Platform. However, due to the motives well known to me, the notices hereby made to inadequate wa NUP wa NRM wa NUP bade manyi independent je babikola oba Zaina ebinya lilya Zaituni nkati nze lulimba de manyi wa independent ne kugamba nti lwaki nti NRM conducting a reconciliation process okwetoola eggwanga nti emivuyo egyeyolekera mu kamyufu abawangula ne batalangirwa bagamba letukkiriza wakiri katukomewo independent tujja kuwangula kwa life twakola ki ffe twawangula singa emivuyo egyo tegyaliwo
NRM teyandigenze mu reconciliation kubanga abawangula singa bawangulwa mwalaali nga bakkiriza nti abampangudde hands down tebandikiriza kubanga bakola ki nga bajja independence. Delta TV nze nga bwendaba okulonda oba akalulu kagenda mu maaso abamu bawalirizibwa okukkiriza oba abantu abamu basindiikirizibwa okukkiriza nti okulonda oba akalulu katandise leero lwe batandise okusunsula aba president naye mwana wattu akalulu katandika dda okuba ekibiina akakiiko k'ebyokulonda kafulumya roadmap olwo akalulu kaba katandise naye abantu abamu bawalirizibwa okukkiriza nti kasita banominating aba president olwo kaba katandise kale nno akalulu ka 2021 katandika dda naye munaku lwabe batusunsudde abantu basatu ku kifo ky'omubaka kyo president mubadde omwami Yoweri Kaguta Museveni Tibu Habulwa omwami Henry Tumukunde n'omwami Mugisha Muntu Greg badde banakusunsula batano totunuulira biki ebiyinza okufuuka obulipo oba biki ebiyinza okukosa mmwe abasunsuddwa kuba okusunsula kwadde kusigazayo ba president kati ke bagenda okuba nga bamaliriza munamulinda firimbi musimbule wadde ebintu ebyenjawulo nga akakiiko k'ebyokulonda okufulumya roadmap yasembyeyo mukategeeza nti campaign zitandika ng'ennaku z'omwezi 9 naye okusinziira ku bozolaba enteekateeka nga bwe zijja zitambula sooka otuwe ku ndowoozayo okusinziira ku roadmap yafulumizibwa akakiiko k'ebyokulonda eri abagenda okunoonya akalulu. Endowooza yange yes nga ogambye nti akalulu oba okwesimbawo oba okunoonya akalulu tekutandikanga mwenda. Abantu bangi babadde mu fields ez'enjawulo mu districts gaabwe mu constituency zaabwe ne mu ggwanga abadde besimbewo abadde begwanyiza obwa president baba nominate nze leero tetubalabye leero babaddewo ngera batugamba nti tujja so wadde nga abamu bagamba nti akaseera katono naye kyenzikiriza nti abantu bali aweeya ku baani abajja bali aweeya ku baani be bagenda okulonda bali aweeya ku baani asobola bali aweeya ku baani atakola ki ku baani atasobola obviously campaign ze tugendamu bwe tugamba nti oli muntu mupya ogenda mu campaigns kutandika kunoonya kalulu akaseera katono nnyo akamala kenkana naye olw'okubanga nti abantu babaddemu nga bamanyi abantu be bagenda okulonda abantu babadde bayitamu abantu babadde bacampaigninga indirectly not officially naye nga mwe bali bayita mu baki bayita mu bantu babategeeza ebigendererwa byabwe bakola nabo ebintu bingi n'olwekyo nti kana akaseera ke tugenda mu ka campaign yes naye sike tugamba nti bwenna tugenda okubimalira ebisinga bacandidates babikoze emabega akaluba kanoonyeza emabega kino kigenda kubeera nga kuyisaamu nti bane kyenabagamba ki kino kyenabagamba nzuuno essaawa ekoze ki essaawa etuuse kubanga ogamba nti ogenda tutandika butandisi kabeera kadde kaki katono naye era anzikiriza nti kuba president era kadde kaki kadde katono kubanga batambula eggwanga lyonna ate tusanze challenge presidential candidates abali ku opposition mu kalulu kano ke tugendamu akali scientific ogenda kukozesa tvs ogenda kukozesa radio stations tulina challenge nti ba presidential candidates abasinga tebakkirizibwa bagenda ku mikutu gy'amawulire naye ate nga okusinziira ku guidelines eza EC eza scientific elections balina kunoonyeza kalulu ku mikutu egy'amawulire naye bagenda up country ne bagenda mu western nga tebasobola kuaccessinga radios zaayo olw'ensonga nti orders zivudde above oyo temumukyaza candidate wagundi ne gundi ow'ekibiina kino nekino temubakyaza okitegeera ate ne twesanga nti radio ezisinga eziri mu bitundu eby'eggwanga ebyenjawulo ng'oggyeko Kampala ziri owned by politicians nga abasinga bali attached to government NRM tebasobola kukkiriza bacandidates aba opposition okuva ddala kuba MP ba presidential aspirants okubanga bakozesa emikutu egyo okuba nti bategeeza abantu programs zaabwe n'okubasaba obuwagizi n'okubasaba akalulu challenge kubanga ogamba tugenda mu scientific elections tubadde tusuubira mukulu by'abakama n'akakiiko nga yemukola nako emikutu gyonna kisobola okubeera nga kisobola okukyaza abantu bano bayiseeko mu message yaabwe naye waliwo presidential candidate omu gwe mbadde nga mpulira ng'akaaba olutuuka mu studio nga amasannyalaze gavaako otuuka mu studio ba ali mukuba janga bamugamba ate twakola program naawe naye twerabira twakola program ate n'omuntu omulala ku budde bwe bumu so nga kiremya muki nga kiremya mungi so ebyo gye gimu ku miziziko egigenda okusangibwa mu kalulu kano ke tugendamu nga campaign zitandise kitegeeza nti waliwo abantu abagenda osobola otuuka ku bantu message yaabwe tuuke ku bantu waliwo ne ba candidates nga message yaabwe tegenda sobola tuuka ku bantu obudde buyinza okuba tebumala now that's at the level of the presidential aspirants naye kakati ku level yammwe ba MP mwe mulina pahani nti mukati musobola okutuuka ku balonzi olw'okuba nti mutemwegeraganya nabali nti mwe bumulinamu obubamala
era mu access mugirina ku media kuba baddenga anzimbira ekyabale ba president naye kati ku level yamwe kati nga nze nakawooya nze kanjogere nga nze nakawooya bwe tugamba tugenda mu scientific elections obviously nga kyenkugambye ekya radio eziri enakaseke ezisinga tuyinayo emu naye nyinza obutagigenda kulwa nsonga eri owned by someone owe NRM eyo nyinza obutagigenda kulwa wagezaako ne bakulemesa kubanga oteekwa kuba na bujulizi so si kubeera ku assumptions wagendayo ko ku radio station ne bakugoba oba ne bakusibira awero oba ne bakujja ku mpewo amasannyalaze ne bagajjako kubanga waliwo okubeera ng'olowoozi ng'olina endowooza ne assumption neweesibya oluusi n'omwaganya gwe wandibadde ofuna olwokuba owulira bugundi bagamba oli kubyampulira bwogera nga ngalabi ya Nyanzi naye nga tokigezangako tubirabyeko ffe tubeera mu Nakaseke tubeera mu bitundu ebyo tubirabyeko wansi nti radio ya gundi obasooka kuwuza oli wa kibiina ki bwemanga mugwa mu kibiina kyekimu then oyina kadi ekuyisaawo ekiba kibeera ekibiina nga si kyekimu naddala nga olikuuda oluvuganya gavumenti toyina kadi ekuyisaawo obviously kati nga nze nakawooya nsobola okujja ku deuta message yange neyita okubanga abantu b'Enakaseke kati bangi kwe bali balaba naye kino tekimala era still bagamba scientific elections batuwadde abantu 7 nze nga nakawooya abantu 7 bwe ngamba bakuŋŋaanya baba batono naye ate nzikiriza nti wakati mu scientific elections ezo osobola okubaako ne campaign plan gyendevelopinga ate nenyamba nnyo campaign plan eya door to door ekola nnyo mu scientific elections ng'ezo wanze siri wa ggwanga lyonna ndi wa district n'amagombera 15 kitegeeza nti wemba neprogramize bulungi nsobola okuba nga ntambula door to door ate nebeera effective nenjijjamu ebibala nembeera nga ate tosobola kunkwata nti ate mmenya amateeka ga COVID-19 so mbeera within the rules within the guidelines ate nga nkoze nga ntuuse ku bantu ekirala tuyina ebizindaalo ng'oggyeko radio stations tuyina ebizindaalo by'ebyalo tekijja kuba nti nno oteze butezi radio ekizindaalo kyekyalo kasita kigendako oba oyagala okiwulira oba toyagala kiwulira ojja kikola ki ojja kiwulira so nabyo tubikozesa okulaba nti tutuusa message yaffe ku bantu naye weesanga era nga era emiziziko tegibulamu nti wano gundi influencingawo wano watoliwe naye mtoja letawo kizindaalo kyo naye wakati mu mbeera yonna ffe tujja kuguma tukolere mu mbeera eriwo okulaba nti tutuukayo tukola ki bwe tulaga tetujja kwemulugunya kubanga ngawera woyogedde nti tewali kaseera kamala tujja kukozesa akaseera akaliwo tujja kukozesa emiwaatu egiriwo okulaba nti tutuuka ku bantu mu buli ngeri yonna naye obuzibu era bwe tusinza okufuna ero ojjasanga nti oba tugambye abantu 7 ab'NRM bajja kuba abasukka mu 7 nga tewali ajja bakuba ku mukono oluusi gwe ow'ensanvu oba okyalina ku 7 yokka era bakuyole bakunone so mu campaign ze tugendamu emizizigo tugisuubira naye tukubira omulanga poliisi n'ebitongole ebyokwerinda embeera ground ebeere leveled ku bacandidates bonna okusobola okulaba nti tutambulira ffenna mu mbeera etusobozesa okutuuka ku bantu waleme kubeerawo baana na byana tigundi omukkiriza abantu kumpi 2 naye alina abantu 7 oba 7 oba 6 olwokubanga opposition nojja n'omuyingirira ensonga ezo nkulu era za mugundu zize ziwulirwa kuba twatandika okulonda kwa bibiina ebingi oba enfuga y'ebibiina ebingi naye ey'ensonga ye balemesezza era mmwe nga opposition okufieldinga aba candidates ku buli mutendera twana extent nti ekibiina ekiri mu biza kiyisamu abantu 6 nga tebavuganyiziddwa neewa mmwe Nakaseke gye bakutulako constituency bakola constituency endala ne mulemu ofunayo ku candidate okuvuganya sooka otuwe ku kifaananyi era kyekibirako ensonga ezo wakati immediate example yeyeewa mmwe Nakaseke candidate n'ayitamu ekibiina ekiri mu biza nga terinamuvuganyiza era bye bibalemeseza n'okufieldinga aba candidates ebyo butafuna mwaganya ku mikutu gya radio na kukuba campaign ku bizindaalo n'ebiringa ebyo kati mukulu Kefas ensonga ya Nakaseke eri different etya tubadde ne Nakaseke South ne Nakaseke North towards elections ne basalamu Nakaseke North ne bafuula Nakaseke Central ne Nakaseke North bacandidates babaddewo bangi naye twesanga nga bacandidates abasinga bonna bwe basalamu Nakaseke Central bacandidates abali ku oluvuganya government nga basigala mu Nakaseke Central n'eggombola mwe bamuzaala liri mu Nakaseke Central eggombola mwalondera lisigadde mu Nakaseke Central bonna opposition abandi badde bagamba nti babadde bakavalinga Central ne North nga tena bafuuka Central bonna ne besanga nga basigala mu Central nga North abasigalayo eri bonna kumpi ate baali bajja mu kamyufu NRM nga kubadde besimbye okubana nga bali ku side opposition nga temuli ava magombola gali ge basaliddemu eri mu North so challenge yaliwo nti constituency ebadde empya nga abantu bonna bazo okusalamu babasaliddeko eno naye nga nsuubira nti okulonda okuddako
tujja fieldinga candidate tewali kigaana naye ng'obuzibu bwekka we bwava ti constituency ebadde empya ate abantu bafe abasinga ne beesanga nti bonna babasaliddeko mu Nakaseke Central. Ekitegeeza gye bagenza okukizuula bwe basalako bati ab'ekibiina ky'NRM oba abawagizi b'ekibiina ky'NRM be bali eri be bali eri mu Nakaseke North era we tugiyita Kato Corridor waliyo Ngoma Sub County Ngoma Town Council muli banafu okubeera nga mufieldinga oba okubeera nga muzimba structures esobola kubanga buli kitundu ne bagamba nti kati bakutulamu Kato ku Kibuye Kato waliwo opposition gyeri erina amakanda ne Kibuye erina amakanda mu Kibuye nti bwe ne baba basazeemu abawagizi gye bali tolabanga wakyaliwo obunafu okutuuka okubanga omanye abalonzi baba biwulira akalunga kakatandika ground level tetulina budde bumala kati bwe mubagendamu bwe muti balabira ddala abantu abatidde eddanga mu tufu balinga aba conceding lwakuba baba ba keeping up appearance kujja gye bali naye nga balinga aba conceding efasinze nzikiriza nti singa constituency eno bagituwa obudde bukyaliko twali tusobola fielding a candidate mu buli mbeera yonna naye tukize tugaane kino kizze ng'obudde buweddeyo kuba constituency bagituwa 2 months to elections 2 months to the roadmap okitegeera so nga tekyali kyangu nnyo naye era nga tukimanyi nti eyo party ya North katundu katono era kali dominant by NRM naye wakati mu kweteekateeka nga tuleddwa akabanga ekisanja ekiddako tujja fielding a candidate mu buli ngeri yonna tewali kijjagaana ate nga tulina hopes za waggulu nti ajja kuwangulayo. Delta TV nze ngabona program tulina Esther Nakawoya mubaka egalo kukikkirira abantu be Nakaseke mu lukiko lw'eggwanga olukulu abakyala tubadde ku nsonga ya ebiyinza okufuuka emiziziko b'obulipo wano walina okubanga watuddewo mu kibiina kya National States Movement naye nga omanyire leero waliyo endirimbo oba gye wandiise embaga nti omuntu waabwe bamaze omunominatinga ne bategekayo embaga bo gye batagambye nti batongoza manifesto naye nga ndirimbo so simanyi oba nkola y'abakibiina okukeerewamu naye tumusuubire saawa yonna ajja kuba atwegatako mukulu Kefas ku miziziko emirala mbale njaga soke tuve nga tukyali ku muziziko ogwa kubuyogedde ku access ku media houses ennaku zino tulaba ebitongole by'okwerinda nga bizinduukiriza n'emikutu gy'amawulire kuba luli byazinduka tubadde nga tulaba nga tumanyi bazinduukiriza bitebe bya ebibiina byabufuzi bwe bali ku Nuupu Ukamwocha wabayita wiiki ndowooza nga 3 twabawulidde n'ejjinja bakoze ekikwekweto kakati ate ng'emabega awo abadde bakola bajja ne bajja kati nga ggwe era bwe buzibu tugenda okufuna nti kati abamu okubaleeta wano abamu basinga olunaku lwaleero okuva wiiki eri mbadde nga ngezako okwogerezeganya n'abantu nga buli omu alina ensonga ya security ennaku zino ebintu security njagala nnyo naye security nga beekwasa ensonga eyo kakati namwe abagumiza omutwe ne mugaaka tujja ekinaaba kyekinaabawo olwo ne tomanyi kiyinza kuba wansi ewo ovira ku talkshow nga munnamawulire embeera eyo ogirinako ndowooza ki ey'okuzindukiriza emikutu gy'amawulire okubanga bakyaziza abambadde red beret kuba kati gwe nkulaba n'ekimyufu era ndi wano omutima tegulimu bulungi ebimyufu bagenda twalabe batimbula n'ebipande ebyaba ebimyufu kale gwe tolina nkofiira simanyi oba ogirese emmotoka kuba ya people power si ya Nuupu wangambye oli kwa people power oyinza okuba ogirese emmotoka otutaasiza naye era tomanya kikiyinza kuddako naye mukulu Kefas ndowooza kyayogerwa nekiputingibwa cross by security agencies nti ezenkofiira za bitongole byakwerinda era tulabyeko abantu bonna babadde n'enkofiira ku bifaananyi ebiri ku posters bakyusiza ebifaananyi balina ebifaananyi ebiri official okutali nkofiira kitegeeza nti abambala enkofiira bakkiriza nti yes ekyo wadde mukitutte wadde kyaffe naye nga musazeewo kitwala katukikole ki katukijjeko tugondera amateeka naye mu mbeera yonna zino enkofiira tuzambala naye enkofiira zisigala ku mutima bw'ogamba omuntu okugjako enkofiira tekitegeeza nti abadde amuwagira tagenda muwagira okuba talina nkofiira abantu bamanyi abantu baabwe bagenda okulonda oba enkofiira kwere batekola ki oba teriiko kino just kyambala obuki bwambalo era nze nzikiriza ekyenkofiira ekyo kyo abagondera amateeka twasobodde okigondera enkofiira ne zivaako naye nga abantu baba bamanyi ekyokukola enkofiira ogijja ku mutwe naye togenda gijja mu mutima gwa muntu so embeera eyo era nze njagala kubira bitongole byabakwerinda mulanga nti mu ngeri y'okulumba media houses nojjako amasanyalaze nga talkshow egenda mu maaso nojjako amasanyalaze nga ensonga zigenda mu maaso ku live ku TV nze ndowooza si kyekisinga obukulu
mwongere kukirizisa abantu abakyayambala enkofiira bazijjeko okitegeera naye nga n'abambala enkofiira bakyasigadde nga muzambala tukkirize tugondera amateeka kuba waliwo enjogera egamba nti bw'oba oyagala gavumenti oba olina gavumenti gy'oyagala sooka ogondera eriko ejja gy'oyagala ekusange ng'oli muki ng'oli mulamu enkofiira tuzijjeko kubanga enkofiira ole tuziina mu mitima gyaffe ne ku bbalo tugendagenda nazo ku mitima gyaffe oli omu kubakkiriza nti enkofiira za mutawaana no enkofiira tezirina buzibu era ne gavumenti ulinga kkiriza nti enkofiira ezo zirabika zijja leeta obuzibu katuzireke kubanga twandiwe tukusuubira okubanga advocating enkofiira mwe muzisikaze kuba terina weefaanaganira naki enkofiira tezirina buzibu era ne red color terina buzibu nga government betalina monopoly ku kale eyo era terina monopoly ku nkofiira ezo kwate zene zifaanaganya n'ababyakwerinda ne government obevuddeyo n'ekisimbako olukongolo nti zaffe lwaki tetugondera amateeka government gye twagala nejja nesanga nga tuli balamu ate ne tusobola ogitambuza kubanga bwe nnaagana okugondera amateeka aga government eriko nesigala nga njambala nyinza okuba endeja ti one war another ne bankolako obulabe ne bankolako obulumbaganyi emiggo ne baginkuba tiyagaasa amasasi okitegeera naye singa oba ogijjeeko n'ogondere n'eriko nga bw'okola okulaba nti eyo gy'oyagala ekola etya ejja Robert Kyagulanyi teyagijjeeko enkofiira yagijjeeko ku posta kubanga it was the only way sigamba nti yagijjeeko ng'ayagala naye yagijjeeko kugondera mateeka ogondera amateeka agaliwo gali agalala goyagala ne gakusanga ng'oli muki ng'oli mulamu tetugamba nti kituufu enkofiira gavumenti eziinako obuyinza oba ddala zifaanaganiza babyokwerinda naye tugondera amateeka okusobola okuteekawo emirembe ne gavumenti gye twagala ejje tusange nga tuli balamu bulungi tugiddukanye bulungi kuba gavumenti gye twagala okujja tetujja giddukanya nga tuli bafu nga batukuba amasasi tetujja giddukanya nga tuli balema nga batuteekako obulema obwo n'olwekyo nze ekyabasigala nga bambala enkofiira nga bazze ku TV ngo bakyazizza bakyadde mu radio bakyadde biki nze mbagamba nti si solution okakanyala si solution okyasobola okugonda muganda gamba nti obuwomi bw'eryenvu okugonda kw'eryenvu kyekirireetera okukola ki okuwooma era n'okugonda kw'olujegere geemaanyi gaalwo okitegedde nti bw'ogonda bingi by'otuukako bwetuba gavumenti yesimbye mu bukofiira yesimbye mu red color tugonde tujja kubiyitamu bijja kuggwa naye kitegeeza nti tukkiriza nti bya gavumenti nedda sazeewo okugonda Delta TV nze nga bwe tujja kwegattibwako Mulangira Eli Wasajja okuva mu kibiina kya National State Movement eri ku kitebe ekya Citizen ajja kuba kitunnyonnyola kyannema okukwata erinnya naye nga ajja kuba kitunnyonnyola wansi wa minisita mukyala Nabakooba era ajja kuba atunnyonnyola endirimbo gyadduseemu oba mugotteko gwa bidduka kuba emmotoka baaziwugudde bambi amakubo agamu ne bagasalako ne bagaziba naye kyamukisa mulungi nti ntegeddeko nti atuuse okuba teebwa otukaanira balina okukuyisa n'emisoso egy'okwekebejja obutakuleeta kirwadde kya COVID-19 ng'amateeka bwe gatulambika katuwumulemu tutandikiraawo n'Omulangira Eli Wasajja Esther Nakawoya mubaka omukyala wa disitulikiti e Nakaseke bannaffe abali ku streaming nga bali ku Facebook page yaffe tubenyumirizamu kubanga streaming live nga bw'omanyi nti ennaku zino TV osobola n'ogirabira ku simu yo kasiteba ya smartphone mu kifo ky'okuseereza obuseeza n'okuweereza obubaka osobola ogiganyulwamu ate ng'olabirako n'ebitebera ebisobola okukulaakulanya n'okutegeeza ebigenda mu maaso mu ggwanga kakati programu eno nze nga bwe ndaba tuli live ku Facebook tustreaminga era ebibuuzo byammwe tujja kuba nammwe tubyanukula abali ku Facebook ate maaso tujja kugulawo n'amasimu tubeere nga tuwuliziganya ebibuuzo byammwe okuluŋŋamya saako n'okuwabula naye kasita tuva ku mulamu katutudde